إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. معاشر المؤمنين، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengero ebingi Allah byatugabirira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bwe tukeera ku makya tubala ebyengera Allah byatugabirira, tetusobola kubeera nga tubimalayo. Okutufuula abasiraamu kyengera kinene, teriyo kyengera kikiri waggulu. Okubeera omulamu kyengera kinene nnyo. Bangi beegomba obulamu buno bwe tulina nga tebakyabulina. Bangi abataakozesa kyengera eky'obulamu nga kyabagendako, olwaleero we bafuna chance baddizibwe ekyengera eky'obulamu, tebasobola kulekayo kusoma Qur'an, tebasobola kulekayo kusaala, tebasobola kubula mu muzikiti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baganda bange abasiraamu, ebyengera Allah byatugabirira bingi. Ni'matul iman, omuntu okubeera nga mukkiriza kyengera. Abalala bakkiriza birala nga tebiwa mutonzi Allah kitiibwa. Naye ni'matul iman, omuntu okubeera nga mukkiriza yayawula Allah naga nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu byonna illa Allah, kujjako Allah. Tunulira amadiini agali mu bayindi, abasaba n'ente, abavunnamira ebintu ebyenjawulo. Tunulira abantu be basinze ebitali Allah. Omuntu okubeera nga mukkiriza yawula naga nti la ilaha illa Allah. Tunyweze nnyo ekigambo kya la ilaha illa Allah, tukiddiŋŋanenga buli kanaku emirundi egitasukka 17 at least, nga bwe tusaala esswala ettaano ez'omukkiriza buli kanaku. Diŋŋana nnyo okunyweza shahada, okutegeera amakulu agagirimu. Kigenda kukuyambako okusinza Allah n'okumwawula n'okuwa Allah ekitiibwa. Teri atasinza Allah ng'asinza birala n'agulumiza Allah n'amuwa ekitiibwa kye. Bonna boolaba abasinza ebirala nga bavudde ku mutonzi tebasobola kuwa Allah kitiibwa. Wama qadarullahi haqqa qadri. Abasinza ebirala ebitali Allah tebaagulumiza Allah. Naye Allah subhanahu wa ta'ala wa kitiibwa, w'amaanyi Allah. Okutufuula abakkiriza ne tumwawula Allah, kisabenga nnyo Allah akikunywerezeeko. Okubeera nga tuli basiraamu ni'matun adhima, kyengera kinene. Baganda bange abasiraamu,
tusabenga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tujjulule nga tuli basiraamu mu byoba weeraliikirira ennyo eri obulamu bwo ye Allah okujjulula nga tuli musiraamu. Kiteekeko nnyo obweraliikirivu okutuuka mu maaso ga Allah nga tuli musiraamu. Teriyo kyabbeeyi Allah kyagenda kukuwa mu nsi muno nga kubeera musiraamu. Rijalan wa nisaa, abakyala n'abaami, okubeera abasiraamu kikulu. Abakyala abamu bamanyi nti okubeera abasiraamu kuyamba baami baabwe. Baganda bange abakyala bannyinaze abalungi, atamassuku bihadha ddiin, dulunkana nnyo ofe nga oli musiraamu. Okubeera omusiraamu toyamba bbaawo. Kyava Allah yatugaa nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, taqullaha haqqa tuqaatihi, mumutye Allah mu butuufu bw'okumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekujjanga gye muli okujjako nga muli basiraamu. Bannyinaffe abamu abakyala bamanyi nti okubeera abasiraamu bayamba baami. Obufumbo busobola okufa ne bw'onoobeera single mother naye sigaza eddiini, ne bw'onoobeera single mother kufa nga oli musiraamu. Marriage ne bw'eneemenyeka naye sigala nga oli musiraamu. Leka kusuubira nti oyamba mwami. Ffenna Allah atubanja ensonga ya kufa nga tuli basiraamu. Abasajja n'abakyala n'abaana ab'obuwala babeere ku TikTok ne beekole obusolosolo ne bamanya nti Allah tababanja ddiini. Bannyinaze abalungi, Allah atubanja ekinene kutuuka mu maaso ge nga tuli basiraamu. Tutiguka, abamu tulabirira mibiri ne tulowooza nti kyekikulu. Ya khasra, alabye nnyo khadima li jismihi, afaayo okulaba nga omubiri gwe bodde ye erabika bulungi, neerabira nti nkyagenda kufuuka envunyu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah atugaa nti okufa tekujjanga gye tuli okujjako nga tuli basiraamu. Baganda bange tunywerere mu ddiini, ate tusabire nnyo abaana baffe babeere mu ddiini. Abaana baffe tetufuuka ensonga ebalaga nti eddiini si kikulu. Abazadde abamu bafuuka ensonga eraga abaana baabwe nti eddiini si kikulu. Mwana bw'atuuka mu myaka egifumbirwa n'amuga gwe funa mukwano gwe yenna gw'osiimye muleeta. Ne bw'ataba musiraamu ye amuwaayo. Tubatwala mu masomero omutali wadde eddiini, omutali wadde message ey'okugenda n'akadomola emmanju, naye omuzadde n'atwalayo omwana anoonya future. Future ki baganda bange tali mu ddiini? Future ki baganda bange nga si busiraamu? Waliwo essomero erimu lyayigganya abaana nga teribakkiriza kusaala, naye ng'essomero eryo si lya umma. Headmaster ow'essomero eryo n'ayimirira ku magulu ge n'agaa temujja kusaalira wano. Senga bazadde bammwe baali baagala musaale, senga baali babaagaza eddiini yammwe, baali batutte mu kibuli ne babatwala Kawempe Muzirimu ne babatwala mu masomero ag'eddiini. Era imaamu waawo Ennankulabe baalwana olutalo lunene okusobozesa abaana abalimu abasiraamu okubeera nga basaala. Baalwana olutalo lunene, ne Headmaster oyo n'agobwa ne mu ssomero. Kaga tekisoboka, temujja kusaala. Senga bazadde bammwe baali baagala musaale, baali batutte mu kibuli ne babatwala e Kawempe. Muzadde munnange omulungi, tofuukanga ensonga eraga omwana wo nti eddiini si kikulu. Eddiini kye kikulu mu byonna by'okola ku dduniya kuno. Olekera abaana eddiini gy'oba osinga okubalekera.
bino ebyenso balekedde amapolotiyo, balekedde amataka, balekedde ebyapa, buli omu omuwadde ettaka n'ekyapa. Ebyo bya kiseera, naye eddiini, baganda bange, eddiini, baganda bange, tunyweze eddiini Busiraamu. Ayuha almuslimun, baganda bange abazze mu khutuba eno ey'ekitiibwa, fa inna al-ubudiyya, omuntu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, la taqumu wala tatahaqqaqu illa birrajaa wa mahabbatu llahi wal khawfu minhu. Omuntu okusigala nga asinza Allah, nga ddala muddu eri Allah, ng'akimanyi nti Allah yamutonda kumusinza. La taqumu wala tatahaqqaq illa bimahabbati llah. Ibaada zo tezisobola kutuukirira, tezisobola kuyimirirawo illa bimahabbati llah, okujjako ng'oyagala Allah. Wa rajaihi, n'okubeera nga ibaada z'okola olina okusuubira okunene eri Allah nti Allah agenda kukusasula empeera. Wal khawfu minhu, n'okubeera nga otya nnyo nti senga osobya Allah ajja kukubonereza, okweraliikira ebibonerezo bya Allah. Fa hadhihi thalatha hiya arkanu libada. Ebyo ebisatu kwe kuyimiridde ibaada, z'empagi za ibaada. Mahabbatullah, okwagala Allah. Wa rajauhu, okusuubira eri Allah empeera. Kijja kuyambako okukola ibaada nga otaddeyo ebirowoozo, kubanga Allah okimanya agenda kukusasula. Wal khawfu minhu, n'okubeera nga weeraliikirira, bwe siisaale bulungi Allah tajja kumpa mpeera, bwe siiwa ezzaka Allah ajja kumbuuza, bwe siikole bwe nti Allah ajja kumbuuza. Ebyo ebisatu bikulu. Fa inna al-ubudiyya, okusigala nga ddala oli muddu wa Allah, okola ibaada, la taqumu wala tatahaqqaq illa bi thalathati arkan. Tebisobola kubeerawo okujjako ogeeza empagi ssatu zituukiridde mu ibaada yonna. Kebeere hijja, kakubeere kusiiba, kakubeere kutendereza Allah, kakubeere kusoma Qur'an. La budda min mahabbati llah, kulembeza okwagala Allah mu mulimu gw'osinza nagwo Allah. Omuntu buli wasembera eri Allah ne ibaada, n'akakasa nti muddu wa Allah, Allah amusembeza mu kwagala kwe, Allah n'akwagala. Baganda bange, omukwano gwa Allah, baganda bange, okwagalibwa Allah kye kisinga mu byonna. Inna Allah idha ahabba abdan, Allah bw'ayagala omuddu we, naada Jibril, ayita Jibrilu malayika. Allah n'agiga nti inni uhibbu fulana, omuddu bw'ati mwagala, fa ahibbuhu, nammwe bamalayika mwagale. Laba Allah bw'ayagala omuddu, n'ayita Jibrilu n'amutegeeza nga Allah bw'akwagala. Allah n'alagira Jibrilu ategeeze bamalayika nabo bakwagale. Allah n'akwagala. Ani atayagala mukwano gwa Allah? Ani atayagala bamalayika kubeera nga bamwagala? Tubeera n'emikwano ku nsi kuno, nga n'okufuuka mikwano gyaffe tumala kusindika request, friend request, naye nga omukwano gwasaba gugenda mumukosa, yejjuse, akaaba amaziga. Naye teriyo ayagalibwa Allah, teriyo afuuka mukwano gwa Allah, Allah n'amukosa. Naye abafunye request ez'abantu bafuuke mikwano gyabwe, bafundikira bakaaba nga bejjuse. Bagenda kwejjusa ku nsi kuno bakaaba amaziga. Bameka abali eruzira nga mikwano gyabwe? Bameka abali wansi w'ettaka nga mikwano gye baafuula mikwano gyabwe? Naye omukwano gwa Allah, baganda bange, Allah kwagala. Lulunkana nnyo obeeremu abo Allah baayagala. Lulunkana nnyo obeeremu abo baasembezza okubeera ng'oli wa ku lusegere.
bamalayika bakwagale ne friend request emikwano gy'abaddu tufundikira tukabye najjo tufundikira tukosebwa ng'abamu bali wansi wa ttaka ng'abamu bali mu makomera lwa mikwano abamu bakaaba bejjusa ate omukwano gw'edduniya guno ogw'abantu abantu bagenda gwejjusa ne kwakhira yaqulu ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila lakad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani muntu agenda ganti ngazi nsanze ngandabye senga safuula gundi kubeera mukwano gwange musajja awasa mwana muwala nga amwagala naye nga mwana muwala tamwagalangako wabilaks n'ekyennyume omwana muwala n'ayagala omulenzi naye ng'omulenzi tamwagalangako n'atwala n'ebirabo awaka n'akuŋŋaanya abantu bajulire naye ng'oyo gw'asasudde ebintu yagenda okumutta mbalaga mukwano gwange mu lujjudde ye gundi bantu ne bakuba mu ngalo emirere ne givuga naye nga mukwano gwe yagenda okumutta yagenda omuviirako kukaaba amaziga paka lwaliyingira mu kabuli bameka ababuze olw'emikwano yaqulu ya wailata laitani agenda kwegomba nga akaaba kwakhira yejjusa ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila lunaku lwe nafuula omuntu ono okuba mukwano gwange ndwejjusa lakad adallani ani dhikri olwo gw'obuulira nti mukwano gwo mulabyeko wano nti ani tombuulira embwe tombuulira sikyayagala baganda bange message egamba ki tunoonye okwagalibwa Allah bw'amala okwagala ayita Jibril n'alangirira mu ggulu inni uhibbu fulana omuddu oyo mwagala fa ahibbuhu nammwe mwagale bamalayika ne bakwagala bwe bamala okwagala ki ekiddirira ofuuse mukwano gwa Allah bw'onoosabanga edduwa Allah ajja kukwanukula bw'onoobeerangako kye weekingiriza Allah ajja kikukingiriza buli ky'onooyogeranga Allah ajja kukuwulira akulabire Allah nga Allah yakulabira advise nga Allah yegiresedde akuteebesezza ekituufu Allah mahabbatullah okwagalibwa Allah bintu bisatu bikulu mu ibada mahabbatullah kwe kuli empaji z'okusinza Allah mahabbatullah okwagala Allah baganda bange twagale Allah kyava Allah yogera kubakkiriza abamwagala n'alaga omukwano gwabwe okubanga gwa waggulu walladhina amanu ashaddu hubba lillah abakkiriza abayawula Allah bana tawhid abantu ba la ilaha illa Allah abayawula Allah ne bamanya nti byonna teri wabula Allah walladhina amanu ashaddu hubba lillah basinga kwagala Allah tebakulembeza kintu okujjako nga Allah kyagala newe kuba kugaba bagaba kulwa Allah man ahabba lillah yenna yagala kulwa Allah wa mana lillah newe kuba kummanga akumye kulwa Allah sisobola kuwa muntu mushiriku sente zange wa mana lillah newe kuba kummanga akumye kulwa Allah wa a'ta lillah bwe kuba kuwanga akuwadde kulwa Allah wa abghada lillah newe kuba kunyiga nga akunyigidde kulwa Allah tabi yafundikira alaga faqad istakmala al-iman oyo mujjubu wa bukkiriza afaanana bw'atyo kubanga yakulembeza okwagala Allah n'ayagala n'ebyo Allah by'ayagala kyava nabbi yatuyigiriza edduwa ng'asaba Allah yemuga asaba n'asaba Allah Allahumma inni as'aluka hubbuk Allah nkusaba okwagala wa hubbu man yuhibbuk n'okwagala oyo akwagala mwagala abantu nga mubagala kulwa Allah bw'oyagala obaagala kulwani
olw'okuba bakuyisaawo, olw'okuba bakulogera, olw'okuba bakuvumira ku social media, bakulwanira entalo ensikire. Subhanallah. Baganda bange, okwagala kulwa Allah. Walladhina amanu ashaddu hubba lillah, basinga kwagala Allah kubanga bategeera Allah ne baagala ebyo Allah byayagala. Naye kuba kunyiiga banyiize nga banyiiga ku ebyo Allah byakyawa. Gwoyagala omwagala kulwani, gwomye omumye kulwani, gwokyaye omukyaye kulwaki? Kukulembeza omukwano gwa Allah. Naye muve ku bino friend request. Tubabeera okwo ku mitimbagano basaba request bantu bafuuke mikwano gyabwe nga bagenda bakosa obulamu paka kuyingira kabuli. Emikwano gye tusembeza tumala nagisasulira. Njagala mbeere mukwano gwo tugendeko amu out, naagula lanchi basinkanye ku dina, naye nga enkomerero kukaaba n'amaziga. Mahabbatullah, okwagalibwa Allah, eyo mpaji nkulu. Empaji ey'okubiri, rajauhu, tukole ibada zino nga tusuubira muzze empeera, ng'empeera eyo si kirala jjana. Baganda bange, jjana Allah bwe yali ajogerako mu hadisi al-Qudus yaga nti a'dadtu li'ibadi salihin, nagitegekera abaddu abalongoofu, ma la aynun ra'at, ebirimu amaaso gaabwe tebabirabangako. Amaaso gaabwe tegabirabangako ebiri mu jjana. Olaba tuli ku duniya tulina bye tutalabanga, n'okisanga awantu nga kiwooma nga bannannyini nsi bakiwoomerwa naye nga tokirabangako. Bolooza ogende bwereeyo mu Bawalabu bamanye ebitafeeri. Niwo n'osanga kamya wa wano ng'akifiirako, akiwuuta, akikubyemu ne juice, nga naye kibula ku mukolo baga njagala kitafeeri. Ekyo kifaananyi kya ku nsi. Mu jjana Allah aga nti mara aynun ra'at, amaaso gaabwe tebabirabangako, wala udhunun, kagaba amatu gano nga tebabiwulirangako, nga gyebiri byengera bya mu jjana, wadde n'emitima gyaffe bifumiintirizangako nti ebyo bya mu jjana. A'dadtu li'ibadi salihin, ibada zino zitutwala ku kikolo ekinene awali ekinyusi kya kuyingira jjana. Tofiirwe jjana olw'obuseegu bwe tulimu ennaku zino. Tetufiirwe jjana olw'amazambi ge tugwamu ennaku zino. Tetufiirwe jjana olw'okwambala amazambi n'ebyonoono olwaleero ebiri mu society, nga n'ezambi erisingira ddala okuba nga lyakabenje nga Allah tagenda kulisonyiwa. Al-ishraaku billah, mwannyinaze omulungi ne muganda wange ali wano mu khutuba, nkwegayiridde nga bwe kisoboka mu byonna by'oba okola, wallahi totambala ng'olumbe lw'obushiriku. Al-ishraaku billah, kugattika ku Allah. Sente zibuze, saba Allah yagaggawaza. Omwana abuze, saba Allah, Allah yaleeta oluzaalo. Olabanga atalina mikisa, saba Allah, Allah yasse emikisa, naye togattikanga ku Allah. Lukumaani yalaajanira omwana we wakati mu bulumi, ngalaba akabenje kayinza okwolekera, kayinza okusaanyaawo obulamu bwe obwokka olubeerera bushiriku. N'amugaa nti ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange nkwegayira wakati mu bulumi, nze nkuzaala, naye la tushiriku billah, togattikanga ku Allah. Bazadde bameka abayimirira mu baana baabwe ne babeegayirira ne babatiisa obushiriku? Balaba taata alina ekiro endiga zaaziika, balaba taata ekiro aleeta enjiibwa n'aziteeka mu kisenge, ayigiriza abaana obushiriku. Naye laba Lukumaani yali omusajja omulongoofu, teyali nabbi. Bulongoofu bwe bwamutuusa ku ddaala ery'okumanya Allah, yayagala Allah. N'amugaa nti ya bunayya la tushiriku billah inna shirika la dhulmun adhim. Shiriki bulyaza amaanyi obunene obw'olwatu. Mu aya endala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna amugattikako. Salawo olwaleero okukolerera ejjana oba okukolerera omuliro.
wejjemu irizi gisule oga astaghfirullah tubtu ila Allah nenenyeze eri Allah. Irizi eno terina kyegenda kuyamba, terina maanyi. Akakomo koyambadde akalubaale tekalina maanyi, kalina amaanyi ya Allah. Inna Allah huwa arrazzaq dhul quwwati almatin. Hagabirira Allah yagaggawaza Allah, kalina amaanyi ya Allah. Amaanyi tegali mu irizi, amaanyi tegali mu kunaaba byogero. Baganda bange, shiriki olwaleero abantu bagwa mu shiriki. Abantu baleese n'amasabo ku live, oli naakola essabo n'alituuza ku live, abantu ne baliyingira ku live nga jjajja abalagula, boogera ebizibu byabwe, babalagulira ku live ku TikTok, ku mitimbagano abantu kwe bali. Ng'oli kwakolera obushiriku kwatuuzizza essabo gava emmanju, kati olwaleero gali ku live z'abantu, bantu ne bagayingira ne beeragulira okwo. Mulabe ensi weetuuse. Tujja kukaaba nnyo tukyalaba binene, naye inna Allaha la yakfir, Allah tagenda kusonyiwa kujjako bw'onooba weenenyezza, twenenye tudde eri Allah. Ejjana eyo Allah agitegekera bakkiriza, naye abashiriku tebaliimu. Naye aneenenya nadde eri Allah, Allah agenda mumusonyiwa. Baganda bange abasiraamu, emirimu gye tukola tugisuubiramu ejjana. Ejjana Allah bwe yali aginyumya obugazi bwayo, yaga nti arduha as-samawati wal ard, obugazi bwayo yenkana eggulu n'ensi, obunene. Naye okufunamu ekifo nga gwoyingidde mu jjana, ogiraba obwaguuga bwayo bwe buti obugazi bwayo, olabanga ekyangu kyo giyingira. Naye okufunamu akafo nti kako, gwoyingidde mu mulyango gw'abasiibi, nga gwoyingidde mu mulyango gw'abasaddaasi, nga gwoyingidde mu baabul jihad, baabu birrul walidain, tokirabanga ekyangu nene. Naye okufunamu akafo si kyangu. Nga bw'olaba era ekifaananyi eky'ensi eno ngazi nene, naye abantu tuli ku nsi kuno ng'onoonya akaataano ku 100 nga kikyo kapoloti, naye nga si kyangu. 3 ku 2 nga tokafunye, nga tolinaako kapoloti kakaba 5 ku 5 nga tokalinaako, naye nga ensi nene. Ogiyita nako n'otambula n'olaba ebyererezi, amataka g'abantu ne baga nti awo oyo musajja waawo ayina square miles 9 zize, naye nga gw'okunoonya akaataano ku 100 kifuna. Nti gw'oli ekajjansi otudde ku nnyumba bwaguuga eri kuyiika nga gw'ogirina. Allahu akbar. Nejjana bwetyo bwegenda okufaanana, nene bwetyo mu bugazi bwayo, naye okufunamu akafo nti bakusiimye oyingidde ejjana si kyangu. Adadtu, Allah agamba mu hadisi al-Qudus, adadtu liibadi salihin, eyo jjana nagiteekerateekera abaddu bange abalongoofu, abatagwa mu mazambi, abakola emirimu emirungi, bakola nga basuubira empagi yakubiri, rajauhu, okusuubira empeera eri Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله. بدوا الله برونجا bali mu khutba eno yettiibwa, obuwangazi bwaffe butambula,
tutambula tugenda eri Allah mu safari etambulibwa buli muddu. Ffenna tuli mu safari eri emu yakutuuka eri Allah. Njagala okubajjukiza nti bannaffe abamu baatuuka dda mu safari, naye naffe tuli mu kutambula. Safari gye tugenda mu sindala yakusinkana mutonzi waffe Allah. Terina return ticket, terina return ticket. Senga badda dda, senga badda dda. Bantu bagenda e Bungereza ne badda, ne bagulayo amayumba badda, ne balambula ku bantu baabwe ne baddayo ku butaka. Naye safari ffenna gye tulagamu terina return ticket, si yakudda. Kibi nnyo okutegeera nti bwettu bwe tutambula ne tubeera mu nsi muno ne tutuguka, ne tukola amazambi, ne tweyisa bubi, ne tuloga, ne tutta bannaffe, ne tuyiwa emisaayi, ne tutulugunya abantu. Bantu batulugunya abantu olutulugunya olw'enjawulo. N'otokyalinga omuntu obulamu bwe bwenna ne yeegomba nti ya laitani mittu kabla hadha, senga nnafanga bino sinnabiraba. Muntu abeera awaka n'atulugunya maid, n'amutulugunya teri kulya, alya bye bamaze kulya, teri kwebaka. Muntu n'atulugunya omukyala gwe yeewasiza, n'amutulugunya teri mmere. Muzaddemu abaana n'abamulekera abalabirire, abaweerere. Okutulugunya okwa buli levo be mukozesa, be mutulugunya bantu baddu ba Allah, be mufuga bantu baddu ba Allah. Kyava Umaru yabuuza ekibuuzo la Amr ibn al-As, n'amugamba nti mata sta'badtum an-nas, abantu muli bajja ddi mu buddu bafune hurriya eddembe, babeere ahrar nga balina freedom. Wakad waladatuhum ummahatuhum ahrara, nga bamama baabwe babazaala ahrara, nga baana baabwe obwo. Teriyo muddu yenna akkirizibwa kukuula muddu we. Ffenna tuli baddu ba Allah okuggyako Allah yekka. Naye ekitonde tekifuula muntu yenna kubeera wansi waakyo nti muddu we amutulugunye nga bw'ayagala. La yamlikuhu li ahadin, teri alina buyinza obwo illa Allah, okuggyako Allah. Naye Umaru yabuuza ekibuuzo kinene. Baganda bange mmwe abalwanirira eddembe n'abanonya eddembe ly'abantu, eddembe lyaffe olwaleero abantu lye beewaana nalyo nti balirina, mulikozese bulungi. Eddembe kye bayita hurriya liteekeddwa okubeerako muqayyadan bishariati al-islamiyya, nga sharia yeeri controlling. Abantu olwo baga balina eddembe ly'okweyogerera, beeyogera we bavuma, we bawemula, we batyoboola ebitiibwa by'abantu. Ma hadhihi al-hurriya, ddembe kika ki erifaanana bwe lityo? Al-i'tida, eririmu okulumbagana abantu, eririmu okukosa obulamu bw'abantu. Eddembe nga lityoboola ekitiibwa ky'omuntu si ddembe. Bantu bagamba balina eddembe, balina freedom of speech, bali mu kuwemula, batudde ku mitimbagano bawemula ensi, balinyirira ebitiibwa by'abantu. Baganda bange amazambi abiri ku mulembe guno, naddala mmwe abali ku social media, abali ku mitimbagano gimugatta bantu. Amazambi gano abiri weganaaba tegatuyingizza muliro, tulibaako okusaasira kwa Allah okw'enjawulo obanga twenenyeza. Ezzambi erisookera ddala al-lisaan, olulimi, afatu lisaan, ebigambo bye twogera ku social media, ebigambo abantu bye bawanda ku social media. Mwerabidde etteeka lya Allah eriga nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid,
teri ayatula kigambo okujjako nga kiriko bamalayika babiri abakirondoola ne bakiwandiika. Bangi abali wansi w'ettaka beegomba bajje basangula akawuntisi zaabwe ze baaleka ku mitimbagano. Wallahi nga tebakyalina chance. Wallahi nga tebakyalina chance. Ebigambo bye tukozesa okutyoboola abantu, okutemerera, okuwaayiriza, ebirimu okutyoboola ekitiibwa ky'abantu, eri muyise eddembe ky'abantu balina eddembe okukola bye baagala. Let people be wafiihi itida. Naye ng'oli alumbagana obulamu bw'omuntu. Ebigambo bye twogolera ku social media. Ezambi eryokubiri alkitaaba, amazambi ge tuyita mu kuwandiika, typing. Naddala mu ababeera mu comment section, biki byokomenti nga byowandiika? Oli awandiika komenti ng'esaanyawo ekitiibwa ky'omuntu, abantu ne balowooza nti tutuufu. Naye baganda bange, amazambi ago abali ku mitimbagano mugegendereze nnyo, mugegendereze nnyo bye twogera, ebyogerebwa, ebiwandiikibwa. Bameka abali wansi w'ettaka nga bigambo? Bameka abali mu makomera nga bigambo? Wakyogera ne kimuteesa awantu, wakimuwandiikako, tutemerera ne tuwaayiriza. Bane twegendereze bye twogera. Abakyala, eno message edde gye muli. Watera okubeerawo obutakkaanya wakati wammwe n'abasajja, naye mu kwogera ku mwami wo beeranga wa mazima, si kumutyoboola kitiibwa kye na kumuwaayiriza na kumutemerera byatakola. Bakyala abasinga obungi wakati mu butakkaanya wakati we n'omwami, byayagala byamwogerako, byayagala byamuteekako, bwabimuteekako bwagoberezaako amaziga. Publiki yonna abaliwo abawuliriza n'abalowoozesa wakati mu maziga n'ebigambo byamutaddeko nti bituufu. Teriyo Allah byatagenda tubuuza. Towaayiriza mwami, yogera ebikyamu byalina, tomuwaayiriza, tomutemerera. Abamu batuusa ne ku level etema ku bantu ebigambo ebitali bituufu. N'osanga omuntu ayinza okutwala ku muntu n'amuwa lift. Mwana muwala n'ava mu mmotoka nga bwakuba enduulu, bwe yeesasagga, ampe ssente. Mpa ssente zange, lwaki tonsasula, lwaki tonsasula, lwaki tonsasula? Akubye omulanga abantu bazze ababoda. Ate bo beezira kulaba nsasagge. Kyategedde ne kyatategedde ng'atandika okuwagira. Ava kunkozesa. Yansuubiza twalaganye emitwalo 4. Ava kunkozesa ng'akaaba, ankozesezza. Banaamukebera. Ogenda okutunula ekitiibwa kyo nga kifa. Mu pajero yo gwokwata emitwalo 4 gogawa omuntu akutaddeko ekigambo ekizito. Abamu bawandiika na buwandiisi n'ayogera erinnya ly'omuntu, siri kwerabira, n'ateekawo erinnya ly'omuntu. Wankozesa n'otampa ssente, naye yonna gy'oli. Awo tutuuse awo. Naye Allah agenda tubuuza. Omuntu agenda kujjusa nga Allah amuwadde fayiro erimu ebintu ye kennyini bye yeekolerera. Agenda nti maali hadha alkitab, kiki kino? Fayiro kika kyeno. La yugadiru sagiratan wala kabira illa ahsaha. Tereseeyo kanene n'akatono, byonna byange babimpadde, wallahi nga bibi. Baganda bange abasiraamu, bannyinaze abalungi, mbeegayiridde ku lwa Allah, ensi tugiriko akaseera katono.
tulongoose bamaama, tulongoose. Sente ze bagenda okuwanga ozijje muntu oyo bw'oti ogenda ziriira ebbanga mmeka? Neraba omusajja bw'omusse n'omuteekako ekintuntu, yanzaalamu abaana tabalabirira, wallahi nga tabamuzaalangamu. Najja ku street nga wano wookolera, bano abaana bagundi munoonya. Ebigambo byonna bye tukola ebirimu okutyoboola ekirwa ky'abantu, tumanye nti Allah agenda bitubuuzaako olunaku lwe tugenda omusinkana. Jjukira olunaku lw'ogenda okwejjusa nga fayiro yeekuweereddwa. Bali hadha alkitaabu la yugaadiru sagiiratan wala kabiira illa ahsaaha. Bino nze nabikola, naye nga gwe wabikola, naye nga it is too late. It is too late. Twenenye tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusabe nnyo Allah atukendereza obukaawu bw'ensi eno n'obuseegu abutuggyemu. Allah atuggyirewo obuseegu obuli ku leve eya waggulu, naye nga bulanga akhiru zamaani, omulembe guno ogw'enkomerero. Mulaba endwadde eziyitiridde, omusana ogwako ogutakya, ogujjuddemu endwadde. Kudda eri Allah, kumusaba Allah, kumwegayirira Allah. Buli omu agambe ku munne nti ennaafu is ennaafu, kisusse. Tudde eri Allah twenenye. Bino byonna bikaawu, naye waliwo obukaawu obusinga ku kino, ye jahannam. Kulu naaru jahannama ashaddu harra. Bategeeze nti jahannama ashaddu harra, yesinga n'omusana guno obukaawu. Law kaanu ya'lamuun, senga abantu ali tumanyi. Naye naaru jahannama ashaddu harran law kaanu ya'lamuun, senga abantu baali bamanyi. Ne batunuulira obukaawu buno, balowooze ku muliro jahannam gwe gusinga obukaawu, gwe gusinga obulumi. Walladhiina hum min adhaabi rabbihim mushfikuun. Abamutegeera Allah ebibonezo bya Allah abasigala beeraliikirira nti bitutuukako Allah tatubonereza nabyo, ne badda eri Allah ne beenenya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arbatil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح الشباب المسلمين واصلح النساء المسلمين وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله وجتبت كسبانك كويغيرا نيك ساتي چاكولين برو بسونغبو. أي الله تكسبانك كويغيرا نيك ساتي چاكولين برو بسونغبو. أي الله تساسري وتسنيوي. Ay Allah tukusaba, ay Allah onywese emitima gyaffe n'obukkiriza, onywese emitima gyaffe ay Allah n'okkutya, ay Allah onywese ensi yaffe n'enkuba ennungi erimu emikisa, erimu okusaasira. Ay Allah tukusaba nga tukwegayirira, gw'owa ekisa, gw'osonyiwa. Ay Allah tukusaba otusonywera, ay Allah tukusaba otusaasire, onywese ensi yaffe n'amazzi amalungi n'enkuba ennungi burahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.